Balamusizaako banyabali bassemu mwenna buli mujjo sinzira okusaba katambikano kwetola ensi yonna naddala ng'oli muna Uganda ayagaliza ensi yo n'ayagala enkyukakyuka kansumenti oli bulungi. Right nakuza mwezi 14 ezakonka ku mwezi ogw'omwenda omwaka 2025 naku lwa Sunday. Ntumbudde nga bulijjo okubategeeza information gye mbasagala kulinda kutuuka lunaku lwenajja live ngibategeeze njagadde ngibategeeze ng'obudde bukyali omanye okuwulira sibuti wattu ensalafu etambula egaludde. Kale munda bana Uganda bwe mujjo sinzira okulaba katambikano njagala ontambuliza katambikano katuuke ku mutina gwe njagala katuukeko. Njagala ontagingire wano ekitongole ekya Uganda Electoral Commission kibeere kuno. Njagala ontagingire ekitongole kya NIRA kibeere kuno. Njagala ontagingire Salim Saleh. Njagala ontagingire SFC UPDF. Njagala ontagingire bana Uganda bonna abagala enkyukakyuka naddala abantu b'omu Luweero Nakaseke mwenna njala mumpulize mutambuza katambikano. Ne bana Uganda mwenna jekana kusanga njagala okantambulize njagala bawonya obulwa bwe mutamanyi obasemberedde eno video ngenda gikolamu ebiwayi bisatu ngenda soka mwa information mbawa security alert zigenda kubeera 3 muntambuliza katambikano katuka ku muntu yenna gunagalina okutukako. Kale katutandike bwe tuti kubanga sigenda kulwawo olunaku lwajjo nazze ne bategeeza enteekateeka ya Nyando Esoferi saako ne mutowe General Salim Saleh akandanako saako n'ekitongole ekya NIRA n'ekya Uganda Electoral Commission engeri gye bali mu kubbamu obululu essaawa zino nzizo confirming information okugimwongerako njala tegeeza omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bannayuganda mwenda abaagala enkyukakyuka nga bwe tuli mu kusomesa abantu protest vote tukimanyi tugenda mu kalulu kano nga tukimanyi nti akalulu kagenda kuba kakulwanira kubanga bano abasajja tebakkiriza okuva lwe bayingira mu nsiko babbi baafuluma ensiko babbi nakati bakyabba buli kimu ekyabwe kyakubba tebakola kintu ky'amazima. Kanyongereko olwaleero okuva olwaleero n'olunaku lwajjo ne wiiki eno yonna mu makolero ga mukulu Salim Saleh agenda mu nkekeera okuli Kapeeka Town Nakaseke waliwo okuwandiisa abagwira bangi nnyo abava e Burundi Rwanda basobole okulonda. NIRA amagye saako ne Electoral Commission bakola kyonna ekisoboka nga bawerekerwako security mu bitundu by'enna mu nkekeera Industrial Park eno gye bali mu kuwandiisa abagwira naddala abanoonyi b'obubudamu nga bajja okubawandiisa babafuule nti bagenda kulonda era nga twogerera bataddewo polling station nnyingi nnyo mu saidi zenna mu nkekeera ku park industry ya Salim Saleh nga barefugee abasinga obungi bagenda okulondera. So njala tegeeza eggwanga mwenna abantu beeyo mwenna mutegeere bulungi nnyo nti okubba obululu kugenda maaso massively bakozesa abagwira massively nga bakozesa okubba obululu era nga Salim Saleh yakikulembeddemu ekitongole ekya NIRA ekitongole kya Electoral Commission saako n'amagye agawa obukuumi bino byonna Salim Saleh bimanyiko bulungi nnyo kyamana wakati ko byokulonda bimanyiko bulungi nnyo n'abantu nga twongedde ogenda mu maaso era abagwira bangi nnyo nkugambya abava e Burundi abava e Rwanda abava e Somalia abava Eritrea bano bali mu kuregisteringibwa saako n'abava e South Sudan bali mu kuregisteringibwa ekitongole kya NIRA nga bagenda kulondera Namukekeera Industrial Park e Kapeeka Nakaseke. Programu eno eddukanyizibwa NIRA ekitongole ky'ebyokulonda ekya Uganda saako SFC era isi yo kennyini ekulyetinzeewo polling stations nnyingi nnyo mu Namukekeera Industrial Park nga Salim Saleh yabikola. Ntegeezeddwako nti abantu bano bawa temporary national identification nga za mwaka gumu. Can you imagine? Ntegeezeddwako nti abagwira bano bonna bagenda okulonda babawa temporary national identification nga za mwaka gumu kubanga bagenda zikozesa okuva lwe batandise obawandiika mpaka mu January mu February mwaka ogujja zijja kuba ziweddeko ng'ekigendwa kyabwe kivuddeko. So I'm here to inform the international community including Ugandans at home who can't access information that there is ongoing registration of foreigners who are informed to help the current regime to vote. This registration is taking place in Namukekeera Industrial Park, which is owned by Salim Saleh, the young brother to Museveni. This registration is funded and controlled by Salim Saleh, Electoral Commission, NIRA. As we speak right now, they have registered a number of foreigners from Burundi, Rwanda, South Sudan, Somalia, and Eritrea. As we speak right now, they are giving them a temporary national identification which will last for 1 year. After 1 year, the temporary identification will be finished because the work which was assigned them to do
will be almost completed after rigging elections. So I'm here to inform all Ugandans, wherever you are, that there is ongoing bounty stuffing or rigging of elections or votes in Namunkekera Industrial Park, which is funded by Salim Saleh, organized by Electoral Commission of Uganda and NIRA plus SFC. Their mission is to get votes from all foreigners, more especially the refugees from the mentioned countries above. So please inform the concerned citizen to be aware that Museveni and his family plus the National Resistance Movement, they have already rigged elections via using foreigners who are situated in Namunkekera in big numbers. So that is the information which I wanted to deliver first to all Ugandans. So bana Uganda mwena mberenga mutegera bulungi nnyo ensonga eyo nga bweri jagadde gye bategeeza mutegere tuwaliwo obubeewo obulumugenda maaso nga nile ekimanyiko bulungi kubaire mu registeringa Electoral Commission ekimanyi bulungi nnyo kyakoze polling station ebitundu byonna nga kitegeeza abantu bano bayinza okuba balabala abantu bano kuba baregisteringa ne waliwo kubalondesa ne bazaayo abantu bano kitegeeza bali wakati w'emitwalo 5 ku kakadde sofa bebakakola ki bebakaregisteringa ne babawo ebyogera ng'amaze okulonda ne badde mu kampu zaabwe. So jagadde eggwanga litegeere mu ngeri yeesoboka awo tuvuddewo kati kuno kwenjagala okulabula tutandise sesuyisalaati bannayuganda bannange mwenna okwetola Uganda yonna naye okusingira ddala bazzukulu ba Kintu n'abannambi tutuuta obudde bungi saako n'okussaayo obulamu bwaffe okubategeeza information gye mutasobola kufuna mu Uganda ne tubagamba mwebereremu ne muganya okuwulira tubategeeza Museveni abakoze ebikolobero bingi nnyo. Museveni w'omukinaana Museveni w'olwaleero obukodyo bw'akozesa obw'okwefuula nga nnawolovu tebuvangawo akyusa mbukyusa abantu baakozesa ne muganya okutegeera bwe twogerera essaawa zino nzizemba wa information nga mbategeeza Museveni ajja akozesa Abaganda okufuna obuyinza n'olwaleero akozesa Abaganda okufuna obuyinza akozesa Abaganda okweyawulamu nga beevuma beekuba betta ye ng'atudde wali nzize mbaga mujje munonye tribe y'Omunyoro nga balwana n'Omunyoro batono nnyo wabula Museveni akozesa obukodyo obw'ekiyeekera obwa divide and rule okutulwanyisa n'okututta kati guno obakanjera bugende eri abazadde bonna mu Buganda okusingira ddala abantu beebugerere mukono njagala mumpulize bulungi abantu beebugerere mukono nzize mbasomesa nti Museveni ateekateeka okukola ebinja by'abajeekera ng'ayagala kubisiba ku Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya National Platform era zimbikuba naye nafunye information nenyenyamiza nenjagala ngitegeeze eggwanga ntegeeza Abaganda mwenna waliwo ekigenda mu maaso mu bitundu by'ebugerere ne mukono nga Nyando Esofeeri ng'akosa ba agenti be bagenda maaso nga bagenda maaso nga bagenda ebugerere Mukono district nga bakuŋŋaanya abavubuka abato nga balimba bazadde baabwe nti abaana bano bagenda batraininga emirimu gy'omutwe naye nga ate si kye bakola kumba abaana bano babatwala batraininga boyeekera mu bitundu eby'emukono n'ebugerere naye nga bagamba nti bagenda batwala batraininge bamala batraininga babafuna scholarship naddala batwala abaana ba senior 4 n'abaana ba senior 6 era babatwala naye kati wetwogerera abazadde bangi nnyo abawaayo abaana baabwe bali mu kunoonya abaana bebawaayo tebabalaba tebakyalina mpuliziganya tebamanyi bagenda sanga abantu baabwe so nga ate abantu bali mu kunoonya abaana baabwe naye nga kiga abaana nze nga bwe nabagamba olubye nabategeeza nti Christopher Dama ne Gito Structures bibali mu mbeera y'okutegeka obuyeekera bino ebintu bigendera ddala okusingira ddala abantu batakyalina communication ku baana baabwe okusingira ddala Kayunga Galilaya Road eno eri abazadde bali mu kaba maziga ng'abaana baatwalibwa emyezi kati egiweze tebaddangamu okulabika n'okutuuka olwaleero tebalina ngeri gye batukontakitingamu bamaama ne bataata mu ttaalo lw'ekinaana Museveni yakozesa bakadoogo be baana abasigala ettayo enfuuzi nga bazadde baabwe abakyala n'abaami babasse abaana nga tebalina kyakukola Museveni n'abatwala n'abalwanyisa bwe yamala okubawanguza olutalo wayita ebbanga lya myaka ng'etaano abaana bonna Museveni yabasaanyawo tebaddamu kulabikako wantu wonna n'okutuuka olwa bakadoogo tebaliiwo abaasobola okumanyako ekibambulira kino wattu badduka bawangukira mu nsi z'abamugulumeeru abala bali mu Uganda omwo batambula beekweka kuba Museveni abanoonya kuba bamanyi byafa mu nsiko kati gwe ngamba otya omuntu ategeera ozadde omwana wo atudde senior 4 atudde senior 6 oli naggamba tuwa omwana ono tumutwale tumutraininge bwe tumala mutrainingamu ate tumutwale tumufune scholarship agenda asomye nga kuvadde mu kaseera kano akakati abaganga ligimu mazeeko emyaka 4 nga mukimanyi nti babadde balwanyisa abaana bato ne mu myaka gy'ekinaana nakati kakodyo kemwe bakozesa bagenda kubattira abaana kubanga kolyo weekali kaakusaanyawo baana Baganda mu Buganda bonna naye ng'ekinyuso kyonna ekyabayeekera kati kiri mu Bugerere Mukono Wakiso
webatadde ebibinja bye byabajeekera naye ng'abaana bwe bagenda okukozesa iyo security alert esooka kale mwenna abantu b'emukono bogerere Wakiso mwenna mutegeere nti waliwo ebikolwa eby'obuyeekera nga Museveni yabitaddewo nga batutta abaana bamwe babajjako abasinya 4 n'abasinya 6 Museveni talina kyayagaza abaana bamwe okujjako bateeka mu ntato bakozesa ebikolwa by'obuyeekera amala abatte kuba talina kyabeetaaza singa yali abeetaaga ng'ayagala nnyo abaagale buli mwana mu Uganda olwalumaze okusoma yandibadde alina omulimu singa ali abaagala singa abaana bano baatwa ne batendekebwa emirimu egy'enjawulo nga n'emirimu egiri bakola lwaki tegiriwo kuba talina kyabeetaaza kati akime muzaala abaana ne babeera ku lujja abaana abo be bagenda okusitula omujiji gw'okulwanirira eggwanga lyabwe kati alina obba bajjako abatempolampola kubanga akimanyi abavubuka bangi bali aida ndisuula tebalina mirimu kati agenda babattira okutuusa lwe munaategeera muganya okutegeera ne mujja kutegeera lwampaka ng'akimanyi bulungi nnyo nti essaawa yina eggwanga limwefuukira ng'ate abalina omwefuukira bali mu Buganda kati mumukkiriza abaana babaweeyo babatte ekisigadde mujja kitegeera ye security alert esooka security alert eyokubiri omukulu Christopher Damula Kijambia Mariamo akyagenda mu maaso n'okukozesa obuyinza bw'ekimpatiro bwamuweebwa okuwamba okutulugunya n'okutta bannayuganda kati essaawa zino bwe yamaze okugenda mu ghetto n'azikyankalanya era ezimu zamusobedde kati njala bategeeza mwenna abavuga boda mu Buganda ntegeezeddwako nti ghetto kati ghetto structure zeziza mu boda ng'abalumba ku stage abayita mu masemina n'abagamba tebageze okuwekalakaasa oba okwenyigira mu kintu kyomye kimu procession nga bagenda okwerekera Kyagulanyi oba okwenyigira mu kwekalakaasa kwonna nti anaakwatibwa yenna ajja kusibwa oba ajja kugibwako pikipiki ye oba ajja kuttibwa kino mwenna babodaboda mukimanyi omusajja yabatuuseko n'abagamba naye ng'ekigendera kye bakiyita kubatiisatiisa kubanga ogwo si mulimu gwe omulimu gwakukwatisa mateeka so saate kwenyigira mu kumenya mateeka nza mutegedde bulungi so njala tegeeza mwenna bavuga bodaboda mu Kampala Mukono Wakiso Entebbe n'ebitundu ebirala by'eggwanga Christopher Damula bagezaako bayita temugenda kubanga bodaboda si yali kugulira amafuta gonyo oba gokozesa si yaga kugulira kino bakikola okubateeka mu kutya kuba tebaagala mwenyigire mu kwekalakaasa kujjako Museveni naye ng'atajja kuvaako baalimba ne Christopher Damula nga bennagambye nti essaawa yonna ogenda ate ojja kiro zaako toli wa kitalo nga bulowooza twali tulabye banene emirembe engalo tayimu egenda tuuka ng'olina okifeesinga kubanga tukooye efuga n'ejjoogo n'obutemu bwo Christopher Damula patikira Christopher Damula weefudde ekizibu mu Uganda sona mwe njagadde bategeeza kati nakano security alert yokusatu amanya gange mugamanyi nze Lumbuye oyinza okuba nga toyagala kuwulira byenjogera kubanga feesi yange ekulabikira bubi which is okay naye njagala ulize byenkugamba olwaleero mu security alert eno ekiri atabala kye kiri nasigadde waka mubeere ku mitimbagano ku TV ba ku radio mugenda kulaba kingenda obagamba very soon waliwo enteekateeka namutayiika ey'okusaanyawo bannayuganda mu kimpukumpuku mu nkola y'amagezi nkiddamu oyinza okuba tonjagala nga feesi ege kulabikira bubi wabula njagala ulize ebigambo byange waliwo enteekateeka namutayiika ey'okusaanyawo bannayuganda bonna mpolampola mu kimpukumpuku ng'enkola enegenda kukolebwa ekitongole eky'amagye ekya UPDF egenda kikola etya ku biragiro by'enganda esofeere mu kitongole kye ekya DS oba former CMY ne ISO sako ne SFC batudde ne bakkiriziganya nti engeri emu gye bayinza okukendeeza ku bannayuganda kuba kuba obutwa oba okubasiga ebirwadde ebitawonera ddala nabazanyidde akatambi nga kakaddemu kabalaga engeri Museveni gye yasaasaanya mu Siriya mu Mambuka ne Buganda kati saagala mu dawutinga information gye mbawa Museveni yalagidde ekitongole kya UPDF kubanga ne UPDF ye kitandika okuteekawo ensirika ez'ebyobulamu kye tuyita health camps zino mugenda kubeeramu nti okujjanjaba saako obulwadde buba balemeredde nga bakusindika mu private referral bakuwa private referral letters n'ogenda mu private hospitals baba bakusindise mu private referral hospital gye bakusindise eri aba SFC abaddukanya amalwaliro gaabwe eyo bagendako bakumaliriza bumaliriza kati nkiddamu okutandika olwaleero oyinza okulaba ku mawulire ku mitimbagano oba ku TV nga bakugambye nti ekitongole ekikuuma ddembe kya UPDF nti ye kigenda teekawo kye tuyita health camps okwetoola eggwanga lyonna nga kijjanja bannayuganda ku bwereere
era nga kibawa eddagala awo ababasusseko obulwadde nga tebusobola bagenda bawa ebbaluwa ezibasindika mu malwaliro agalina eddagala lyetaagisa n'ebyuma basobole okubajjanjabira ku bwereere kyetuyita lifaalo. Referral kitegeeza omuntu akusindise nga yalemeddwa n'akusindika ewala bagenda basindika mu private referral clinics oba hospitals nga baziddukanya ba SFC ekigendwa kyabwe neyo tovaayo. Kati muganda angenda gy'oli manyi nti obwavu bungi nnyo obatawaanya n'ebirwadde bingi nnyo bimatamanyi bakibaluma. Wabula singa olaba ku TV, ku radio, ku social media nga bakugambye nti UPDF egenda kutegeka free health care camps across the country, but mainly in Uganda, togeza n'otwalayo seddume w'omutwe, togeza n'otwalayo enkobogozo, togenda kuwona kabere mwana wo tagenda kuwona. Eddagala libalina lyeddagala lyenzize enkuba libadde nga kuseemwayi ery'okugema ebirwadde byonna ne buswiti bali banobba w'obutwa lyeddagala kati ly'Afrika wonna eddala bagenda okuteekamu obutwa bali bakube mugenda kukongoka ng'ebinyira ye nga Museveni ali lyatudde. Nkiddamu muganda wange yonna gy'oli nziramu okutegeeza wawulira nti UPDF eteeseteese ensiisira z'ebyobulamu nga za bwereere nga bagenda kukebera buli kirwadde bakuwa eddagala ekiba kibalemye bakusindike mu private malwaliro ag'obwannannyini nga galina buli kimu bakujjanjabe eyo togenda kuvaayo. Eyo enteekateeka Namutaika Museveni agirina era ngibagambye. Njagala n'abavidiyo eno w'olabira ekiwandiiko ekyo nti UPDF eteeseteese 3 health camps across the country, but most they are targeting Baganda in Uganda and Basoga. Please nsindikira feedback ngambe nti biwayogedde bibino unless babisazizaamu meeting zaatudde ba discussing bote bagenda okukendeeza Abaganda babaleseka akajanja saka Abasoga n'abantu mu Eastern. Kino kigenda mu maaso enteekateeka yawedde dda. Bw'oba okyagala okulya ku muwogo, okyagala okulya ku dduuma, okyagala okulya ku maleewa, okyagala okulya ku kalo, okyagala okulya ku bigere bigente saako n'okunyenya kugalira enjole, ngenda kugamba ng'okyagala okulaba ku baana bo weewale health camps UPDF zigenda okukola. Eno assignment yawedde ne ssente zaafulumye bagenda bakuba butwa. Abalala bagenda bakuba siriimu n'ebiwadde ebirala musooke mutegeere nti ensi Museveni akoowa. Mujjukire nti dikiteta yenna bw'aba agenda talina gwe yeeguya famire yokka. Kati nze mbaga bigambo bino teri agenda bibagamba. Bw'onoobinyooma munnange sikulinaako buzibu. Kubanga ne mu Bayibuli batugamba nti Mukama Katonda yalagira Nuuwa nti abantu baali balina amawaggali mangi. Njagala bawaako ekibonerezo kimu. Wabula saagala bonna bazikiriza nti ye nyamba ombajjira eryato luva okwaya. Onondere buli kiramu kyonna ekinajja mu budde omuli ebisolo ng'ololamu ekikazi n'ekisajja n'abantu ba bulijjo bategeeze bajje balinnya eryato. Nuuwa n'akola ekintu ekyo n'akuŋŋaanya ebisolo byonna ebya buli kika n'ategeeza n'abantu. Wabula era eri abawakanya Nuuwa nti Nuuwa alabika yeerogoza ekyaddako amataba gajja gasaanyawo enkumi n'enkumi z'abantu lwamputtu. Kati nammwe nzizo bagamba nti ekiri atabaala kyekiri n'asigadde waka. Bw'ogaana okuwuliza bye nkugambye si nze ngenda okufaamu gojja okufa. Ebyobwereere mu biba bibeera byabwe n'ebibeera bya bbeeyi nnyo. Cheap things are always expensive. Ebintu by'obwereere bibeera bya bbeeyi nnyo oluvannyuma lw'okumala obikozesa oba okubitwala. Kati muganda ngenda gy'olingenda kutegeeza kasi tolaba nti UPDF etegese ensiisira z'ebyobulamu tobuuza manya nti okukufaako okufa kw'abaana bo. Naye eriyo era bagenda okugendayo. Njala baagaliza okujjanjabwa okulungi bwe munaavaayo muwandike amalaame gammwe mulaga abagenda obbasikira ebyobugagga byammwe mugenda birekera bwe muba mubirina kubanga yabaabuwaza nga tayagala mbere ne ssente. Omuntu alina essente ng'amanyi gye bajjanjabira mu malwaliro amatuufu nga ne ssente azina tasobola genda kufuna kyabwerere. Ekikutwala mu kyobwerere kubanga yakwavuwaza you can't afford hospital bills oba medical bills kati wabafunira. Gwe weebuze lwaki ye atuuka okugabya okujjanja ebyobwereere ng'ate n'aba UPDF tebasasula musaala, abapoliisi tebafuna musaala, abaprison tebafuna musaala. Lwaki? Ekyo nakyo mukitegeere nkibategeezezza. Eno security alert esembayo. Gwe wenna ng'okola bitongole ebyokwerinda ng'oli indigenous, ng'oli mu poliisi, oli mu UPDF, oli mu prison, be very careful and cautious. Lwaki? Eriyo abantu bitongole ebyo babebega batya. Oli ayinza okuba mbadde mukola naye n'atandika okuleka ekibozibozi ky'ebyobufuzi
kasita kireta no simatuka ekigambo nti onaawo okoye wandiyegadde regime change ku bintu biro ojja kufunako ekimu bw'otafuna demotion ojja kufuna dismissal nkiddamu bw'otafuna demotion ojja kufuna dismissal oba ojja kufuna okufaako ng'obudde bukyali bino bitandise okwapeninga mu prison transfer ez'ekimpatiira zino zivuddwa olw'ensonga nti mbadde nga mutuula ne mwogera ku bintu ebigenda mu maaso mu ggwanga nga abantu abo temumanyi information gye bapiikingamu baagala okumanya abawagira enkyukakyuka bali bameka era information yawe bagiwaayo n'amanya gammwe ogenda okulaba bakulifaalinze bakuwadde transfer nga tomanyi lwaki bakuwadde transfer bagikuwadde olw'ensonga bwe mwali nga mudiscassinga nga bakolegi ebyobufuzi walaga side kino kigenda mu maaso mu prison kigenda mu maaso mu poliisi mu UPDF bo kyebakola babajjako bujja mundu abasigadde ne bakola kye baagala kati njala bategeeza mwenda bali byokwenda bali mu offices ez'enjawulo please the moment someone comes out even though he is your workmate and he starts talking about politics be very careful the way how you reply or the way you answer him because Museveni has sent a lot of spies in different structures of the government to see who are those supporting him and those who don't support him. The moment you come out to say that, I'm tired with this regime, for them they are going to laugh with you. But at the end of the day, after 1 week or 3 weeks, you are going to face it laugh without knowing that the discussion you had with your colleagues is the one who has caused the problems to you. So that is the inside information I've tried to inform you all government officials who willing or wish to see the new government. Be aware that each and every person you are discussing with him about the regime change, about politics, those are spies. They're just moving around in each and every office talking about politics. But your answers, your replies, or your interactions may cause problems to you. Just stay quiet. If someone comes with those stories, political stories, please tell him, I'm very sorry, I'm not interested in those stories. Or tell him, me, I'm in the government. Why should I vote? Or why should I vote opposition? Of course, I will vote Museveni. That is it. You will save yourself and you will save your job. But unfortunately, when times come to vote, go and vote Robert Kyagulanyi Ssentamu at national platform. That is it. Let me repeat this statement. All serving officers in your PDF, police and prison, and other government officers, please be aware that Museveni has sent a lot of spies within all government structures. Those women and men, they are going to move around office to office talking about politics. But the moment you come out to engage in such discussions and openly you show them that for you, you are not interested in Museveni's regime, you will be finished. Either you are going to be transferred, or you are going to be demoted, or you are going to be killed. So, my brothers and sisters, be aware. If someone comes and starts talking about politics in your department or in your office, please inform him, I'm less concerned about politics. I'm in a government office, I'm supposed to support the government. That is it. You safeguard yourself, you safeguard your work, and you safeguard your position, plus your family. But when you openly tell those guys that you are not interested, you are not supporting Museveni or the regime, my brother, my sister, you are going to get problems. So, support inside your heart. When the time comes to vote, please vote about Kyagulanyi Ssentamu and national platform. But please keep yourself safe. Museveni has released a lot of spies in each and every government offices across the world. Oh no, across the country and even in the whole world. Museveni has spent a lot of spies to spy on you. So, be very careful whenever you are. Njakadde obategeeza mu kitegeere abagati tamanyi Luganda nange nkozesako oluzungu lwange lwenterese mu kasefu box okubategeeza mutegeere mu bungi mutegeere ebintu bino n'olw'ensonga njakadde mbategeeze ekintu ekyo mukitegeere bulungi nnyo. Akasembayo gwe wenna ng'ogenda mu malwaliro okuli Mulago, Kawempe, Kiruddu ne other referral hospitals mu Uganda, njala mugendeyo nga mumanyi gye mulaga Kattiro. Njala mugendeyo nga mumanyi gye mulaga ki Kattiro. 1. Teri malagala. 2. Bode organic harvest ekyagendera ddala mu maaso. Ogendayo otambula ng'owenyegera ng'oli mulamu. Singa bakujjako omusana bakukebera nga gumakinga ne kibaagala togenda kudda n'obweru lwaki bajja kukwata bukwasi. Nkiddamu. Gwe wenna muna Uganda
ng'ogenda malwaliro ga gavumenti okuli Mulago Referral Hospital, ogenze Kirudobe Kampi n'amalala amanene Referral Hospitals mu Uganda. Mbategeeza nti abasajja basinga obungi kati ba specialist abaliyo ba SFC nembaga business ya body organs harvest kyagenda maaso ey'okutwala ebintu byammwe eby'omubiri by'omunda omuli ensigo, ekibumba, amawowolo n'emitima bikyagenda maaso. Ng'oyagala okutegeera nti bikyagenda maaso, go bajjako kujjako omusi kubanga bwogenda mu ddwaliro automatically basooka kujjako omusaayi. Kati omusaayi singa gumakinga n'ekyo kye badde banoonya tosobola kuwona. Ne bwogenda ng'eriiso lirikuluma oba linyo lirikuluma oba wamenyese kugulu oba ogudde ku accident, togenda kusimattuka, bagenda kusirisa bakuggyemu eby'omunda oggweeyo, ekyo kiwedde. Bannakazadde nammwe mbategeeza, nabategeeza luno ne bagamba nti mugendere eddagala emunywa. Eddagala emunywa ennaku zino teriri safe, lireetedde abaana mmwe abazaalibwa okuba kati muzaala bimongwa, abaana balwala balinga emmotoka enkadde ez'omu 1960. Ekibaleetera eddagala babawa bagiyita maternal check-ups zemugendako every month. Ezo zemugendako zifuuse ekizibu, lyeddagala babawa effu nga temumanyi. Muzaala abaana nga bayiika Windows, obwana bwakwashako, kalina pulesa, kalina sukaali, kalina alusa, ku myaka gyako kalina diplosion, kalina diplosion nga kaana kato. Tova muzaala obwana kalina fusi nga myaka 3. Olya kalina diplosion, zenjita diplosion, nga kaana kalina diplosion, kalina pulesa, kalina sukaali, kalina alusa, kalina buli kimu, naye ng'omwana muto lwansonga eddagala bawa mu malwaliro. So mutegere nti mu Uganda Museveni ali mu kukola kye tuyita scientific ethnic cleansing ng'ayita mu kitongole kyonna. Scientific ethnic cleansing akikola mu Buganda, akikola mu Bunyoro, akikola mu Busoga, akikola mu Mambuka. Mubeera aweya nti ebintu bino bigenda mu maaso. Ssekabaka Kayemba Nantabulirwa yasabalira mu lya bbumba nti omuntu yenna atayagala kubuulirirwa wekanga ofunye ebizibu naye ng'ate ebizibu wadde obyewala ng'obudde bukyali. N'olwensonga ejjadde okubategeeza information mugitegere bulungi nnyo. Aneesula ogwa Naggamba nze tebinkwatako, sivunaanyizibwa olw'ensonga leediyo bwekubikira togikuba mugere. Olina kuwuliza byekugambye ne weeteekateeka n'oyambala n'ogenda oziike oba ogenda obeereko mu lumbe gye baakubikidde omuntu yafudde. Njira bategeeza bannayuganda mwenna mwegendereza tugenda mu protest vote. Ebya kidnapping n'ebirala byonna mubeera aweya nti okuwamba kugenda maaso mu Uganda. Buli muntu kwata ky'olina nga mwetangira abawamba. Abantu abawamba abamu sina bakozi ba gavumenti bakozesa abantu abalina ebigendo byabwe. Mujjukire mu gavumenti muno mulimu abantu nga babbi, mulimu abantu nga batemu, babbi bamataka nga bo bakozesa omulimu, bakozesa ofiisi mbali okukola emirimu gyabwe nga n'egimu tekimanyikiddwa. So njagadde bategeeza obeera aweya ku bintu ebyo. Anaasigalawo talama nze ogwange ngumaze, Mukama bankumire, vidiyo ewedde.